ng'eggwanga lisemberera okulonda kwa 2026 kaakano buli kibiina kikola bwezingirire okweteekateeka naddala nga kironda abakulembeze abanaakikwatira bendera ku mitendera egy'enjawulo okuli n'abavuganya ku bwa pulezidenti. Tukitegedde nti yo mu kibiina ki UPC abantu babiri bamazeeyo okukakasibwa okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti bw'ekibiina kino newankubadde abantu basatu be baali balaze obwagazi. Ababiri bano kuliko Jimmy Akena ne Dennis Adim Enap era nga bano amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina Bakabulindi Kigongo abakwasizza ebbaluwa ezibakakasa nti basunsuddwa. Bano mu ngeri y'emu bafulumizza n'olukangagga olugenda okugobererwa mu kuteekateeka okulonda ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku byalo. Okusinziira ku nteekateeka okulonda ku byalo kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 12 okutuuka nga 18 June omwaka guno. Ate okulonda ku miruka kubeewo ng'ennaku z'omwezi 22 June omwaka guno. Ku ggombolola okulonda kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 24 June omwaka guno. Ate mu constituency okulonda kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 26 June omwaka guno. Enteekateeka eno tukitegedde nti yakukomekkerezebwa na kulonda ku mitendera gya district, ebibuga ko n'okusunsula abanaavuganya ku bwa pulezidenti. Aliwo za districts ataano nga alisinga mu districts ataano. Oyo agenda kubanga akwalifyinze okugenda ku district ku delegates conference kati delegates conference eryoke mukubeko akalulu kuba yo yesemberayo ddala waggulu. Kyokka akulira akakiiko k'eby'okulonda Mahmoud Kazimbiraine abagenda okuvuganya abasabye obutageza kukozesa lulimi lwa busagwa. Nti bwe baba bagenda baleme genda kutaagulagana mu bantu naye bagende bakole ekyo ekibatutte bannyonnyola abantu ebigendererwa bya UPC. Akena ne Enap buli omu awera nti alina buli kyetaagisa okuwangula okulonda kuno. To the members of the Uganda Peoples Congress, it is an opportunity for us to rebuild this political party, to take it back to the dreams of the founding members of the party. And as such, I will be available to mobilize the Uganda Peoples Congress for the big task ahead of reshaping the future of Uganda as we head into 2026.